Allo. Sebadda kuvuba nsonzi ekituufu tebeeramba lujja. Sisobola kutta nkwale emu amagulu n'endabika okuteeka mu kisasi. Bannange mwebale nnyo mwebalege gali bamawugulu ge galigenda okumbika. Akubagulizaako obeera teweetaaga wambazi naye mbagamba nnyo kibuyaga gwe mu lusuku kamunyagwe mu nkoko nze ngudde kamansukira anti kalwana na bigambo ate yo empogola erwanira mu ttama. Wendi wano ndi ku lusozi Mmemere. Olusozi luno lwa byafaayo nnyo mu kika ky'Engeye. Olusozi luno oluyitibwa Mmemere ebyafaayo byalwo bingi nnyo naye kansooke nkakubeko kalaale. Okusookera ddala njagala okubajjukiza gwe wenna ayagala okuganzika ebifaananyi eby'abantu babalina emikululo gye baleka mu nsi Buganda ojja kuganzika buli kifaananyi emitwalo 10 mu kitabo kyabo n'ekiyitibwa emikululo gy'Abaganda mu nsi mwe tugenda okuteeka abazaana n'abasajja ba Kabaka abakyali abalamu n'abo abaafa abalina ebyettendo bye bakoze naddala mu nsi eno. Nze Kanoonya Juma omulangira w'Ebukerekere nza kuwandiikidde ekitabo ekyo ate n'ekira naawe ayagala tutuuke ku bifo eby'obuwangwa n'ennono ebiri mu kitundu kyo ebiri eyo gye wakulira ebiri ebukojja ebiri ku buzaaliro ebiri ebukoddomi n'olw'ensonga ojja tuteekamu ssente tujja kuba tutuukayo era ojja kuyita ku nnamba zange ez'essimu eri kasalaba 256 751 47 69 oba kasalaba 256 788 461 228. Olwaleero wendi wano ndi ku lusozi Mmemere. Olusozi luno lusamirirwa Abeddira Engeye bazzukulu ba Kasujja ebusujja mu Busiro era wendi wano ndino omuzzukulu waabwe Samwiri Kamyuka ate kojjange ku buuyi obwo alina kyagamba ku lusozi luno oluyitibwa Mmemere. Kojja sebo olusozi luno oluyitibwa Mmemere ng'ojjeko okubeera nti nno lusamirirwa Abeddira Engeye naye kyafaayo kikyomanyi ku lusozi oluyitibwa Mmemere? Olusozi luno Mmemere kyafaayo wano waddala we tuli era wano wantu waabwe kifo kyabwe kyamaanyi nnyo kya buwanga waabwe mu sayidi eyo kubanga ekikuumirwa Butiribiri era ekikuumirwa Engo gye bayita Mmemere lwakuba Engo yeyitibwa Mmemere bo ne bagira olusozi ne lulyawo nti olusozi ye Mmemere naye Engo eyo ye Mmemere. Engo eyo Mmemere gye yasangibwanga era gyesangibwa baba basamidde okugenda ku kiggwa wali ewa Kabajja ge maka gaayo era na muno wano we tuli empuku yaabwe eno mona bya buwangwa bwabwe naye byonoonese gigina wano yali obwanga wali eddiro lyabwe mimwanyi gye girimu waliwo ekinnya kye basimangamu eddagala lyalinga ttaka nga lyakakobe nga bali tugera tukawo tukirabe ekinyera tujja kutuukawo ekinnya ekyo nga muvaamu ettaka era nalyo baliyitanga Mmemere naye nga buli bulwadde bwe oba oli mulwadde ng'onywa n'owona era omutaka Mmemere ffe twakula bagamba nti Mmemere magulu asatu. Lwaki ayitibwa magulu asatu? Mmemere ekyamuyisa magulu asatu abataka abaasooka abaalinga ku lusozi eyo abaabeerangayo baali bayokya ebikoomi akawungeezi kakati Engeeyo Mmemere ng'eyota nnyo omuliro n'egenda ku muliro kati bwe yagenda ku muliro yalaba gwa maaso wano weeri n'ejja egulinnyamu okugulu okwo okumu Mmemere ne bakwokya nejebuli era magulu asatu era omutaka eyali asamirira Mmemere ono naawe ekiragiro ti ku Mmemere kuno tekuyokyebwenga kirungu ng'obudde bugenderedde ng'enjuba egolobye era baali tebagira naye kaakati byaggwawo ebirungu byokyebwa n'obudde bwonna era tebikyaliwo yembeera gye tugamba nti ebifo byagala okutaakiriza ebifo bannannyini bye byetaaga babirondoole ebifo kubanga tusobola okubeera ne Busse omukkakkamu nga bajjajjaffe bwe baamulimu Busse yalimu emmere Busse ataali mu njala Busse yali omulungi naye kati bwe baba ebifo bino eby'obuwangwa bwe bamaze obigenda nga babisaanyaawo olwo Busse tugenda kufuna Busse omulalu atakyali Busse eyeeyagaza. Olusozi luno luzibu nnyo era luzibu ddala okuluwalampa kusiitaana kwennyini naye
olowooza nti abaana n'abazzukulu bategeera ki ekiri eno mu Mmemere oba balaba Nsozi tebamanyi ki kirimu kubanga tulaba nti no mulimu ate embuga ya Mmemere naye ate w'obeera eno oyinza obutagiraba era abantu bangi nnyo n'abantu abalala kubusi bakaddiye naye nga tebamanyi Mmemere waali era nga bamugamba nti Mmemere yagamba Lusozi naye wano we tuli ye Mmemere yennyini ye mbuga Engo yennyini ab'Engeye kennyini awantu wammwe naye wonona wafuuse zizino gonja embuga tezasimbwanga mugonja zizo kati ettaka wayogedde ku ttaka erya Mmemere okubeera nti no lyawonyanga endwadde go waliryako era ni yalikuwa nze naliryako jajja Salume Nanfuka be bantu abamu baali bannannyini bifo bino yalireetanga nga bwe wasinda nga jajja wano wannuma nga bali kutabulira mazzi ng'olinywanga emmumbwa bwe bagatya emmumbwa ewonya kino ewonya kiri n'ettaka lino Mmemere lyawonyanga endwadde zonna simuulanywa siiga simu bwe kityo nekyo bwe kyali ettaka eryo bwe lyali bannange emboozi tebankadde okujjako aginyumya yakaddiya naye nga tutuuka ku bifo byaffe ebyobuwangwa byonna gye bisaasaanidde n'obukulu bwabyo tuli olwaleero ku Lusozi Mmemere Engo Mmemere Magulu Asatu kwesula ate era amaka gaayo ekituli oba embuga mwesula oba empuku yaayo nakyo munnange kiri ku lusozi luno naye njagala okutegeeza gwe wenna agala tutuuke ku bifo by'obuwangwa n'ennono yonna gye biri ojja kuyita ku nnamba zange ez'essimu ate gwe kennyini sikuyitako nti tunaatuukayo kiteekemu ssente kuba okutuukayo kitegeeza mafuta kitegeeza kusitula kamera kitegeeza kubeera nti nno naffe tubaako kyetulya tubaako kyetunywa okutuuka mu bifo ng'ebyo n'olw'ensonga eyo oyita ku nnamba zange ez'essimu ze zino Airtel eri kasaraba 256 751 47 69 oba MTN eri kasaraba 256 788 461 228 ayi kabaka wangaala.